Omanyi gwe kibayita akasolo. Omanyi akakatulibwe kati akakantu okamanyi. Omanyi amanyiga akakantu. Tekawera kiro wadde afu y'ennyama. Naye okapima kumiza neko tereka tekona. Akakasirikituwe kati akakatulibwe kati. Katulibwe kati katukadde katuli katoyi. Kalina amanyo gamanyi. Okamanyi. Okamanyi akakatulibwe kati. Tekawera na mumwa gwa toyi. Lanka za jeno. Zino chepe zabakolera emyaka zebayita mu miriro. Eka wewe taludda wasimanya yo kabamba wa. Ozisanga kasumali kalo jinga zewu baziti. Ngali awo yewu batengeta ati. Nogamba ondabi. Wandeba. Nga akantu akamwambuza chepe kalinga tekenka na dakatuli katoyi. Abasajja abasinga ono mulina abakazi n'abaana bammwe. Mukazi wo n'omwana wammwe bakako. Abasajja amu temukyalina nsonyi mutabani waleeta akawala n'olabanga akakujamu naawe n'okalya. Bino mbibabuulira tewalajja bibagamba. Muti amazima. Muti amazima temwagala kubiwulira tewali agenda kubibagamba. Mbibagamba kuba mmanyi kye njogerako. Muti aki amazima. Abasajja bangi mulabe batabani bamwe nga bakwanya obuwala. Ne webala abalanga akawala ako kajamu. Kati agavubuka agakulu gali kubanyaabwe. Kitaawo olufuluma goddako. Omwana anabeera waani? Tumuwaani omwana oyo. Ali mu kika? Omwana oyo wa kika? Abavubuka abakulu kati mwevulunga ffe abakazi abakadde abavubuka abato. Muli ku bakazi abakadde bakakitammwe. Mwe mutukwana mwe mwagala otulakako abalamwe bakiyaddala ku bannyammwe. Omuyita mami naye nga mami waddala akuyonsa ku mabere ne wansi. Omwana oyo bagendo zala wani bye byokola byonzire biri mu family. Omwana akali n'omwana ekitawa mukayanira. Obutula amawuli obatula bansi bwetambula. Omanyi mwina we mwekuumidde n'okumanya kwa mwe okukoma. Fo kujja kusomera tubayambako kugaziya mmanya yammwe. Oli ku wifi ntekako data wa mitwalo egi. Weji njja nkolera live. Nyamba kwongera kumanya yentono. Nyamba kubulya byotamanyi. Nyamba kujja mu bunya. Nkuyamba kujja mu budde bwendowooza. Oli wano otobaana. Abaana bangi bagenda mu bwakatama yakwata omwana abaana be n'abalekera kitaawe. N'abalekera nnyina. Senta zisindika ewa nnyina oba wabbawa aziweko ku nnyina. Kumbe beeri bagenda maloji. Agenda sanga nga bamuzizzaako. Omwana oyo wani ku mwenna. Omusajja Paulo Kafero aliko byafaayo bingi mutamanyi. Nalabye nnende ng'agamba muganda wange bamuzikudde nawulidde obulumi namusanzeeko obucupa simanyi obucupa 15 bonna nga bujjudde emiti. Nnende shut up. Sirika. Osirikire ddala. Atayogedde teyejjusa. Mmwe mabu ku bizibu bya Kafero. Mmwe babbulaza be. Nga tonayita n'abaana. Kino ekintu ekirondoola Kafero kyava dda si kyakati. Bwe twali tuzika Kafero mwali ludda wa abantu nga bazika Kafero. Omunabo gwa Kafero bagubba bamondo bagusolozaamu ssente baguzunza. Ow'omukanda n'asolooza, ow'eri n'asolooza, ow'eri n'asolooza. Nga tegwina na watufu bagenda kuguteeka kubanga nanga ali yeeganye Kafero. Era yafaamu eganye. Nnende mwaliwo. Nga mwenna muboola Kafero. Kubanga mama wa Kafero yayendera mu maka gannanga nga n'azaala Kafero ebbali. Era mwe muli basiraamu Kafero ye Paulo. Musimanyi mwe ba Abula simanyi biki. Bino bintu badasobola kubyogera tebabyogera. Bizza birondoola abaana. Mwaka nyini mukufa kwa Kafero temwali wa temwamuyamba ne mubulamu temwamwagala. Kati mukaanira omufuna okuzikula omulambo kubanga mwagala ebyenfuna. Buli wayogera ebyabadde ku mufugu omulambo gwa Kafero gwaswala. Bagusigudde ng'osubira ki? Mwagujera nga musubira ki? Abantu abamu abenda baba banoonya mirembe. Nze sityananya nnyo bantu benda. Abakazi abasinga okwenda olusi tewali muntu ava wali mirembe. Tewali muntu ava wafuna. Bagenda okuvaawo nga banoonya gamba oweri na yes mulimu abasirusiru nga bo basirusiru. Abalaba bera disappointed. Ng'omukwanyo musubize ebiyitirivu. N'alowooza nti wanava nagenda kufuna mu bingi. Najja n'omu disappointing nga nabera disappointed naye jusa gyabadde. Naye nga ebiseera ebisinga bajja nga balowooza basuubira bingi. N'abasajja kye kimu. Omusajja nga ayina emirembe waka ng'omuwoomera ng'omuwa emirembe. Ebyokuwoma obusolo bwe bumu tebakulimba tolina kwogenda kusanga nga kabukiika. Teriyo kakakoba baka green. Naye ebimu ebisindikiza abasajja okwendeguza. Ebimu.
kwe kubula mulembe waka kati nojja nogattako olumbulegerwa family nze tonyongera family mazi nze tonyongera mizira gya family ebikune mme binkune tonyongera mazi tombulira family tonyongera tobanyongera bambi gwali obulungi ng'olina family yogamba nti alhamdulillah Mungu oli mugaga fukamira wansi webaze Katonda abantu balina be bayitamu ne family zaabwe nga tebasobola kubyogera nga talina na wakitandikira nga talina na wagamba abantu nga kyonna kyayitamu family yetu mutaddemu ng'okubona abona kwe kwava ku family ye sinsi ng'okucopoka kwe kwava ku family abantu bali mu nsingo okubundabunda kwabwe kwava ku family zaabwe abala bali bweru bwagwanga n'adduka family n'okudda tayagala ne passport yazisuza ziguza ddaba Nigeria yijjako n'amanya yagakyusa abantu batandika ebijja njagala following buli muntu atandise ebijja bye yafuna obuzibu mu family atya kubwogera abala baziika mulimbo lwaki tebamutwala kujja nga bamuteeka mulimbo buzibu bwa family n'abakola n'omugagga BMK bamuziika mulimbo muganda wakenzo bamuziika mulimbo nambala opipa bagala okuziikwa mulimbo bagala nnyo sale ze zibeera buli kaseera limbe 10 bategenda kusimibwa BMK ali akafawe paba abana ne batunda ebintu nakati bali mu nkana bali mu ntalo BMK yabagambako nti kitange yampa kino sagala genda yonkula gachi lwaki abantu batandika ebijja lwaki abantu baziikibwa mu malimbo mukama wakuwanga muganda wonga muteesa mukama wakuwanga oluganda lwonga akumanyi nga tajja kwagala kosa tuyina abenganda ngesimu ye wogirabira nti yino omwana alwadde bananze ni mudwairo nze nzirukana nekonye kiro simanye ente yange bagise nga esimu ye terijja ne gamba nti muli mutya bannange gye muli bwajja ne wabagamba nti muli mutya ekiddako kibe ekyo kabotonga numezi kwa nimanza bezi bali Kampala bamanye enkoko ne zirebera bamanyi tulina tunoga enkoko n'amata tunoga manogere ntuganywa teri muntu ali mu kyala era omuntu omukyala wajje Kampala notamufumbira enkoko n'amatooke asobola okugeya addayo n'akugeya omutala ku mutala ne akubya n'olukiiko olulambo lw'ekyalo nakazi ba muganda wange nandise bijanjalo nabagoya akawunga tamanyi nakyo oyitamu tamanyi n'okufuna akawunga wakewoze omunajje Kampala notamulisa nkoko n'amatooke noteekako kyayo omukalu Allahu akbar bwadda yakuba olukiiko lw'omuluka tolina muntu gwonyonyola nga oli Bulaaya ne woba oli Dubai oba oli Kato oba oliwa n'omugamba nti munnange sirinaamu never ekyo omwana nanyima sente kale omwana nyima sente bote bamanyi nti muna challenges muyitamu abantu abali mu America ne London balinga bagenda okukolera abantu abali mu Uganda talina lunaku lwali kukubira n'embizi effe mu kyalo ne bakukubira ne bagamba embizi yafudde nezaagala amazzi bakuye ne bagamba ng'olinga gwazi wa amazzi ntosula ku luzzi biringanya wamulisa ne bakukubira baba baagala ddagala teri muntu ali Bulaaya nga waliwo omuntu ali mu Uganda asobola okugamba nti bannaffe gye balina esente zibabula bannaffe gye balina okusomozebwa kubayitamu tali kubalirira ne wolisindika meka kyovola nga sene muzisindika ne bazira kivubi bamanyi mwina we muzinoga nti muke mubatwale banogeko waliwo omwana yetikkanyina n'amutwala eyebweru kati oba mwana sekadama yetikkanyina n'amutwala bw'ozifuna mwezi mwetikka omutwale halabe wosiimula we wenkana halabe wookuma we bafaanana mu byonna okwewala ebyo kola ekintu eki funa ennamba y'essimu oba bagiteekamu bitya nga gwakuba gw'oyagala gw'okubira ne bakuba tebajja kufuna ne bimesaje bibolokinge tobikula bi voice note ojja kukibikula amanye nti okiwulidde era omuddemu okwewala ebinajja kola ekyo embizi weewa katagamba lwerwala lwakubuulira bwezaala obwana 6 gamba 2 bwezaala obwana 8 gamba bwafudde 6 waliwo obwo toddange ye Bulaaya oba ludda wano ogamba nti olunza ebisolo mu kyalo oba olunza mbizi oba nte ojja kukyawa abantu bonna ba family bamalewo bulo n'akuziika tokikola naye gwakola ng'ogamba nti oweereza ssente odde oyingira ennyumba mukwano ojja kuyingira toyi oba ntaana kwebi suubirako kyogenda okuyingira bw'oba okola ssente osindike ssente bakuzimbira ennyumba okomewo giyingire ogenda kuyingira toyi oba entaana ku 2 njagala kino nkikuteekemu okaka n'omutima oleme kudda nga waguse kuyiikirako airport kugwa ddalu mu Uganda abaana bagenda ku bizimbe ne bewanika ne bafa
Abana be muulya betuga oba be batta bawala babasinga okufa. Baweza ba boyfriend sente bazima amayumba ne bazirya. Bwadda nga munimba nga mutwala nga mukulula nga mutta. Ngogo maguvaawo. Jangu tugende ko out nga akunyiga. Ngozikira lwa amanyigo lwa sente zo. Bwoba ali Bulaaya. Kyuse namba y'essimu gye bamanyi oba gye wagenda nayo. Bwoba alina ky'oyagala okumanya Uganda kuba. Mbomala kuba blockinga. Gwono oyagala okubira ojja kumukubira. Zireke nga bakuba tayitamu. Oyina okubaako ebintu by'otawulira okugenda mu maaso. Oyina okubaako ebintu bewerekeza si buli alwadde wamwe nti gwalina omujjanjaba kubanga wali nnyonnyonyi. Si buli afudde nti olina okumuziika. Toli Bank of Uganda. Olaba ne government yeewola. Otuuka ekyana eremerwa ne yeewola. What about you gwo omuntu? Ebintu ebimu byerekereza osobole okugenda oba musajja muleke bamulye. Tagenda kugwawo. Tebakulimba nti ogenda kuviira musajja emyezi 7 abere nga tazina. Nakyo njagala okifune mu bujjovu. Kabeere mukazi nga amuleke Uganda. My brother, sagala kumenya mutima. Naye njagala obe ne mind ezukke betegeera. Tosobola kuleka mukazi Uganda ng'osindika ne Senoga tebamufumite. Nkikuddamu. Tebakulimba ne ono boyina mu sister naye mwe. Mwena kintu mutamanyi. Bwe bakutuma nga sitaani. Bw'oba onoonya nga sitaani mu nsi. Sitaani mukazi. Nkidemu amagazi gadye. Bw'oba ng'onoonya sitaani. Satan. Bwe bakubuuza nga nti who's the Satan? Right, a woman is a Satan. Mugenda kumvuma, yes. I'm a woman. Yes, I know that. But I don't know what I'm talking. Mulubere Bible yatugamba nti kano bamala okutonda eggulu n'ensi n'agenda n'awummula. Yatonda Adam. Bwe yalabanga muwubavu yamwebasa n'amugyamu olubirizi. N'atonda Kaawa. N'abawa ebintu byonna mu nsi. Ebisanyusa, ebirungi, buli kyakulya Katonda yeesigaliza ekintu kimu. Ekintu eki. Omukazi Eva yakwata ekibala n'akiwa Adamu. Atugamba mbu omusota gwe gwamukema. Gwe gwaki gwamukema tyagaana. Nze ndabira ku bakazi amwe woman. Ffe tusitula abasajja man. Ffe tuwambula abasajja gwe. Oyambula general nkama chepeziti. Uniform n'agisaka Somali Kaloji. N'omugamba nti ondabi n'alebeta ati. Tutambuza badokita bayinginiya. Baloya. Najja mukola. Najiteka Kasumali Kaloji. N'omugamba nti ogirabye ensava. Nayingira amagombe. Bwe bakubuuza ng'entaana y'oku nsi. Mukazi. Abakazi balina amagombe g'oku nsi. Gwa wakana. Genda obuuze ku Fazani. Waliwo awo Bishop oba yali ani omusajja w'ekitiibwa. Kantuve kati tekawe na kiro. Kayiwe ebitiibwa byakuumidde ebbanga. Mubalaba mu makooti. Omwana ga simanyi wewe bwani. Simanyi nza sagala kwogera kwa Father na bagulu balabi. Ni mubalaba. Bwe kati. Teri akasima toka oba general oba commander. Musajja ajja pistol mu kiwato nga mukaaga. Nimwe basawali. Wakantuwe kati. Pistol ne zibeeraawo. No mwewa sawo. Omanyi gwe kibayita akasolo. Omanyi akakatulibwe kati akakantu okamanyi. Omanyi amanyi akakantu. Tekawera kiro wadde afu y'ennyama. Naye okapimya kumiza neko tereka tekona. Akakasirikitu kati akakatulibwe kati. Katulibwe kati katukadde katuli katoyi. Kalina amanyi ogamanyi. Okamanyi. Okamanyi akakatulibwe kati. Tekawera na mumwa gwa toyi. Lanka za jeno. Zino chepe zakolele myaka zabayita mu miriro. Eka wewe taludda wasimanya yo kabamba wa. Ozisanga Kasumali Kaloji nga zewu baziti. Ngali awo yewu batengeta ati. Nogamba ondabi wandeba. Nga akantu akamwambuza chepe kalinga tekenkana dakatuli katoyi. Omukazi za Satan. Nkikuddamu. Abakazi balabisiza abasajja abo abamanyi mu ggwanga babayimbi.
Echazi kuzaka fero mulabe n'engumba gumba ze. Mumulebe mu biwawolo mu byenda yali atya kuswala. Yali yesitala buli kintu eky'obuswavu. Katuli we kati. Kabakazi. Kazi kuzomulambe magombe Katuli. Olaba na omusajja alemu okulya emmere n'anoonya amaanyi g'ekisajja. Ng'oyagala okukola ssente buli muntu agagawaddemu amaanyi g'ekisajja. Ne wookamu n'omunanansi n'ogukola bulaka ya yero. N'oga nti gweta amaanyi g'ekisajja bagunya ne bagumalawo. Ne wooyenga omululuuza n'ogufumba. N'ebikola by'ataaba. N'omugamba nti gukola amaanyi g'ekisajja bagunywa. Genda mu butale bw'abantu abo batunda eby'ebintu. Bakulembeza amaanyi ga kisajja lwaki ke katale e market. Gamba nti ekituli oye. Ngera gocha wakana nange. Gamba kimunti akatuli jju. Njagala ononye kwebe bidagala byonna mu ntunda abombo nkola bikimbi for photo maanyi ga kisajja. Ye first miru. Ate ye kyasinza okukola sente yebere ku first floor one. Ku first bench. Lwa katuli. Alekayo gule empale empya. Ayinza n'okulekayo gule saati n'anoonya amaanyi g'ekisajja. Genda koja babitundu olabe. Gwe gamba nti akatuli jju. Gamba nti akatuli oye. Ate sitaani yeekweka mu bakazi. Katonda yakolimira abakazi abwe. Abakazi. Naddala bwe muwana abalungi bakalala. Ababa mabina. Abakazi bayina amagombe ku nsi. Ng'oyagala okubeerako emagombe. Funa abakazi aba beemanyi. Mulaba mayumba. Temumanyi biri mu mayumba g'abantu. Mulaba amayumba temumanyi biri mu mayumba. Temumanyi ngombo ko yavamba oli afiide mu kinabiro agudde mu kinabiro mbo mama nseka. Ozaoba aje banene wachi bagombi nabiro. Ebikazi byennyini bye bibatega sabuni aserera ne musajja olugendo kona ne kimutera amazira kinigira ne kigenda olugendo kona kubbe mutwe kugundi. Akubbe mutwe kugundi lwa mujja we kyanyize oli bamugudde sali ayitagifunye. Abakazi. Era nkubiriza abasajja mwenna okuba n'emirembe. Ate buli musajja mugaga kinachina. Funa ye nyumba nga nkalu. Funa yo lumu obogisasula nga yiyo. Obwo lumugenda webakekaawo wekka. Nga tebase ku muntu. Olowooze ku business, olowooze ku bikuganyi, olowooze gy'olaga ne gy'ova. Ng'oli wekka mu lumu. Funa ye nyumba yo giteekemu fani, ka music, ka kiteekaawo somewhere. Bulofuna misunderstand genda kaawo. Abasajja abasinga abagagga banene balina amayumba gaabwe amanene tegali mu bakazi. Tegali mu bakazi beewala kikufanga tebalwadde. Abaana b'abantu bafudde nga tebalwadde. Olaba abaana bakadama batambuza bibaba nga biyiwa emimwa. Bibaba ebikabwe nokyanga kirebera. Kimuyirako endusu. Nga ate olaba bazibu nnyo bennyala abaana b'Abannayuganda. Naye olaba nga kitobaana nga kifa kyonna kyetakula kiti kyeyagula kimuyingire. Lwakatuli gamba nti akatuli jju. Butapinga ogamba wandika nti akatuli oye. Ge magombe g'oku nsi. Budwanji jukira nensoma ku musajja gwe bayita Kazini. Bakugamba nti abasajja bakazini. Be basajja abali bannaggwana abakambwe. Abalwanyi. Abalwana. Abali bamaze okusekiwalinga future nga basigadde kweyagala. Kali katuli. Bible yogera ku Kabaka ba Solomon. Kabaka Solomon ye kabaka akyasinze okuba n'obwakabaka obw'amaanyi. Era nga bunene. Era nga buyina emirembe. Ne kado batuuka ku Solomon yamugamba nti oyagala ki? Yamugamba nti njagala magezi. Ndayira Katonda ali mu ggulu Kabaka Solomon omukazi sitaani yajja n'amukema. Ne yeegomba omukazi w'omulwanyi n'amusindika mu lutalo ng'ayagala afiireyo. N'amusindikirayo n'abagenda okumutirayo. Yeddiza akakazi. Era ali kushuwa nti agenda kufiirayo. Nga akakazi amaze okukajja mu nkambi akayise mu nkambi ye. Omulwanyi nadda n'abasanga. Oba Kabaka Solomon bwakomaawo. Bobo wakanagenda osomye bawandiikibwa. Mumanyi kitonde kikazi. Mumanyi abakazi.
Sitani mukazi mwogera ko nga ncheka kasanga nebe wandikwa bikolaga. Bible yogera ku Jajja Abraham. Yali muguminkiriza nnyo. Yayina obwakabaka bwe Jajja Abraham. Yava mu bwakabaka ono obwaba Ismaili obwabani. Abraham nga Sara mazoga no kufuna olubuto. Sara yamutega Agai. Mu buliri. Naje na mubwatula. Sara yakwata Abraham Sara ali mukazi we. Namutega omukozi Agai. Namuteka mu buliri mu kitanda. Ngaloza ye Sara yali. Naje na yingira akatuli. Olwaka yingira namuzala mu mwana oyo Ismaili. Mukuswala okunji bagoba Ismaili. Nenyina Agai. Nibagenda nga babungeeta. Nibabeera mu ddungu byonna ebiro. Nibagenda nga bagwa ebigwo. Bible yogera ku muvubuka yali ow'amaanyi ennyo. Kabaka Samusoni. Bwe masikoze mistake. Samusoni. Yayabuluzanga empologoma. Nangaloze. Bamutega mukazi. Namusalako enviiri. Samusoni. Empologoma yaziuzanga nangaloze bwe waati. Ezalinga ziremye. Bamutega omukazi namusaleko enviiri. Nga bamuteze butezi. Bategera nti sitani alina kuba mukazi asobola okutujjirako Samusoni amaanyi. Nze nkivumirira lwatu. Nze nkikolimirira era nkivumirira. Amaanyi mugajawo. Omwana 16 years 15. No muteka ku page. Ngomubuuza bintu bya sexy. Akunyumiza kintu anyumirwa womerwa kufuna mbuki. Mubadde mukimanyi bulungi nnyo mu bavubuka mmona ddala mubona ba TikTok mweka tanete mumalanga nakumala. Tomanya kigambo kumala. N'obwana bwafunise embuto ebwana bwagira mu mpewo. Tosobola kukunyonyola bitundu bya kyamampa manyi. Womerwa ki? Mbuki. Ogenda kunyonyola ki? Agamagombe gwa kunsoga manyi gwo solo ganyonyola. Baba kubuza bisanga bili mukasolo bimanyi gwe. Wamanya kimu kwegatta kwevunika ku muntu. Bisenga ne bifuka bisenga. Tewali kyononye nsigwanga lino nga bantu bayita basenga bonna batafumbirwangako. Mbusenga. Bifumbo munanasi bifumbe bikola bya kimbusenga. Ani abagamba mbusenga abeerawo kuwemula buwemuzi. Ani yagamba nti senga ali supposed kuwe mwana kwogera byakwegatta byokka. Senga kinga nawe tolina musajja. Wano basenga tebalina bebakyasina mumpe basenga bananga balina basajja. Mwe bababula mubulira bana babana babafune. Mwe bababulira kuki? Buli alemwe si yaita senga yaita nalongo. Simanyana mberede ne bikunemme. Mugende mutunda amaluwa. Bibe nyini bitunulanga ebyawongo biryawo biringa ebidoli. Toli kisanga nga kitegeera. Bima wobe biwumpu kuma byakafumba mali kinana mbusenga. Mbutegese misomo gya senga ka muli amazi. Senga achawe mulo buwemuzi. Onyonyola kinga nawe wale okufumbira ogenda kumbulirira ki. Ekigambo senga kiva mu muganda wa kitaawo senga teyali mukazi. Yandibadde kitaawo ekigambo senga. Senga singa teyali mukazi. Ye muganda wa kitaawo mumwetu mabye mutalimbo senga. Buli afumba ebiki ebinimu mbusenga. Mbusenga. Buli mwatandikira manyi ga kisajja. Omudibo gubata wanya mmeke nyini ababitunda. Senga gundi abawa abana babaganda baliwa bafumbirwa wa bali bafumbiddwako